gundi bamugoba mu nnyumba kooti yawadde ekiragiro Flavia mukwano naku 10 ng'avudde mu nnyumba 12 days sizezo zebagambye ku mawulire gaawa advocating tosoma newspaper badde sinnabiraba advocating naku 12 ave mu nnyumba y'omusajja kati tuli awo mukwano gwe kiki aba mukuba nnyo ekirungi oli mukazi ate otandise etteekezo anti kati olaba Sheeka Muzaata Kuruthumu lwanobe wa Sheeka Muzaata wano mukwano gwa Kuruthumu kati alina mubawalabu eyo gye yalaga gye nasemba omuwuliza yali agenze mu World Cup w'ekkata oyo ng'agenze kukola yankubira essimu n'angamba ebintu bifuluma kati nenkubira Sheeka nga wayiseewo olweggulo ne mwa waliwo amawulire genfunye bwenti ne bwenti Sheeka yaŋŋamba nti ekirungi naawe oli musajja bw'obolanga kikkolera bikole ki byogere na byogera ku spark awo na bisoka ne mbyogera nga sitadde mu linnya lye then bukedde bwega breaking ne mbagamba kyekyo so the only thing gwenga gwe kati you're still a young girl stories owulira ku Flavia beziba nga ntuufu oba kale ne bezitaba ntuufu nezo owulira just you pick a leaf you pick a leaf abawala bangi bakola decisions ezimu nga tebamanya. I'm not saying this is in line with Flavia's whatever is happening kuba mya ino okitegeera Flavia okwekwana ne kanyike naliwo Flavia aludde nga muntu wange tuli betuti kati gwe nano tuwe ebyama ebitu kugenda sijja bibawa gwe muntu kugenda Bulaaya wano kwekwa era ne bwe yatuuka e Bulaaya ndowooza eno fezi gye bagambiramu ssente we zaabulira wekawekaawo distance we yajjiramu okutuusa until recent ne lwe mbadde mwogerako naye Flavia she was and I want to believe she still is an ambitious girl or woman but ebintu bisobola okugaana bikusobako mistakes happen bw'owulira ebinyumizibwa nze sisobola kunenya Flavia kintu kyonna a young woman with ambition is going to make those mistakes. The only thing is they come back to haunt you. So kati gwe nga gwe olina okubaako ky'omuyigirako n'abawala abali eyo bonna okitegeera ambition yokka it's ambition tewali kirala kuba buli omu mu bulamu ayagala kuba bulungi buli omu ayagala kuba bulungi ate ensobi zikolebwa abantu unfortunately at some point we all have to pay for our mistakes. How hard you pay is the question. Naye ogwo omusango bwe gwali gugenda mu maaso kwanze waliwo yaguŋŋambako ne mmukubira Flavia n'aŋŋamba ye yaloopa era nti tebanatandika kuba nze nali nawulira mbu ebbaali ennyumba bagimututteko ne mmukubira ne mbimubuuza n'aŋŋamba si bituufu kyakiva olaba am surprised right now kuba nze yaŋŋamba ye yali yaloopa kala tebamuba tenda ku 12 aveemu gusobola okuba nga gwamusinga ne bwoba oloope ne gukusinga mpozi kisoboka mateeka si mangu lwakuba teyambuulira details ku ki kye yali aloopye naye namugamba nti baŋŋambye kanyike yakomawo wano ali mu kkooti baba wadde naku 12 ate n'ekirala mbu omusajja ye agamba ayagala DNA naye omukyala mumbi mbadde manyi nti DNA baagikola tebagikolanga ayi nawulira luli mu mboozi kati ng'alinga aga nti DNA baagikola tebagikolanga mbu buli wagimusaba nga omukazi adde nze ndowooza omusajja asaba DNA aba amanyiira mukazi anti kati ekisinziira ku mukazi n'omusajja if you say this is my child I'm entitled to do a DNA obanga agamba nnimba
kati enjawulo eriwo tulina obuuza Kanyika abadde alabirira omwana mbw abadde amulabirira ng'amuweerera fiizi ng'azimuteerayo kuba nze mbadde manyi Flavia yabikola mutabani wa Flavia asomera ku ssomero lyerimu ne mutabani wange in the same class yes era mutabani wange mukwano gwe nnyo era ne bemba ngenzeeyo ku ssomero vidi tutuula wamu yes so kyemmanyi mukyala yabadde maama taata kyemmanyi kati jeni omusajja aba ayagala anti kati kyekyo kyenkugamba nti unless he has been taken care of oba maama w'omwana ayinza okuba yasobola okumwerabirira because DNA the truth is it is an insult to the woman but then omusajja naye abeera ayagala confirmation nze bwe nkugamba nti nina omwana we eba tekumala ate story ziyitinga n'oziwulira naawe yes story ziyitinga n'oziwulira kati biro mbwaga balinga yasamira muli ebintu by'ekisiru Namukasa tokola ebintu ebyo ekirungi obiraba byonna bigenda mu maaso gino emyaka gyammwe olaba kati Namukasa naawe oli wano olina abasajja ab'enjawulo abakulya obubi kati okugaba okwo nze sisobola kugamba mukazi mbwagaba okugjako omukazi nga mufumbo ngera bwolaba kati oba chosen beki baani okitegeera naye bano nti bakwana omukazi waddembe okugaba bibye era nze mbasinkana nnyo eri n'agamba nti Kasuku ne kati omusajja oyagala muweko n'agenda mpaako buli omu n'omugamba ntebe muma muwewaako mubeera babiri osobola otulansi n'obuuza maamawo mayireji ye ffe tulina abantu betumanyi mu kibuga wano nga omukazi mukulu naye nga kumpi buli wamu akubawo essimu ayitawo buyisi n'obuuza connection zonna yazijjawa nga yali agaba ate nga butereevu ate kati abantu bonna olina omumanya abakyala abasinga world over even today tulina abantu betulaba b'amaanyi musimayo no minister MP tewali atagaba eyo ladda sabo climbing society ladda ogituuka woogituukira waggulu awo Namukasa kati gwe okubukedde wano okka baali bakusabiriza tebakusabiriza tewaliwo yakusabanga gwe waliyowa teyakudisappointinga omu teyakudisappointinga ogenda okizuula ng'alina omukazi okitegeera kyengamba so kati waliyo abantu abamu nga ye agaba with purpose byebizibu kati bye tulina mu society yaffe waliyo abagaba obugabi waliyo abagaba with purpose bano ab'ekisa agaba bugabi waliyo nga ye agaba bugabi fwa there has to be purpose ono Kasuku gwe ngendo waako anyongeddewa kati ffe tukyali mino abaana abakutula ddiirwa ezaddala omukazi zenna story zemmanyi omukazi ng'omusanga eyo ng'ali eyo nga buli kimu kyalina akijje mu kasolo ye bebangi naye nga ye yakifuula business no strings attached amanyi kyali abawala baffe abannayuganda wano abasinga mwina feeling mu buli kimu ate ekyokulala balayisi anti kati Namukasa ono mu Uganda wakyaliyo omuwala gw'otiisa amaaso naye nga yakutunuulidde ayagala 10,000 naye ng'omutunuulira muwala mulungi wa kabi nga tajaamu 10 alina kubanga akusaba millions abantu bonna bafunye ku ssente kati beeyagalira mu ggwanga lya Museveni lino abo abawala 30,000 kati bw'oba oyagala wano oli omuwala okoowe mugireyo $100 nga it's dollars 35 gye 37,35 naye nga ate oli ayinza okuba muwe 5,000 ow'ataano n'amufuula ow'ebigere olw'okuba alabye $1 wano kati kyenkunnyonnyola kati byebizibu abakazi bye bayitamu kati byebintu ate bye tulina okunnyonnyola omukazi abakazi bemba mutuula ne abamaama ng'otuula ne muwalawo bino ebintu mulina obibannyonnyola omunnyonnyole nti kati ogenda ku university ekyo ekyawakati kigenda kufuukira ekizibu
bino byobaddemu mu secondary school ngo sima oyina feeling sima biki ogenda gweyo bakukwabule otuuke nga abasajja 10 bonna beba bakazi bosanga naye omusajja ono namwagala kochi nga bonna bo ex we bonna ku buzibu naye obusajja omugagga ayina mu kusendeze ayina okukyusa obulamu bwo abakazi abasinga obulamu bwe bukyukidde tewali walala oli omusanga mu ndi mukazi wa mugagga nga talina na kyakola yakola ka boutique ali ye yakeera tuule eyo ombuza sente meka ezigendamu nezivaamu nga tebi ng'omwaka mulamba ta breaking angako even nenge edduuka liggule kati obuzibu ate obwoyo ate n'omusanga ng'ate ayagadde akavubuka katategeereka bw'akaagala bya laavu sente ne laavu tebisobola kuba mu statement y'emu bw'osalawo laavu genda ba mu olina olondako ekintu bw'oyagala sente genda ba sente okitegedde tosobola bifuna bibiri tosobola yensonga kyola nti bapolitician baffe abasinga abo bonna aba climbing up the ladders okujjako ng'agumye bugumya abeereyo mu bufumbo bw'omusajja naye abasinga baawukana n'abasajja nga tebikyakwatagana oli gy'alowooleza naawe gy'olowooleza okujjako nga bbaawe omugezi nnyo manyi waliwo abasajja abaavu naye nga bagezi omanyi kati Namukasa kankubuulireko waliwo lw'otegeera nti mukazi wo bamulya abasajja abasinga bakimanya waliwo stage gy'otuukako embeera ekenze etambula waliwo stage gy'otuukako n'olaba nga bbaawo bamulya naye nga kiyamba ggwe butereevu nga kiyamba ggwe nga kyekigenda oyimirizaawo amaka ate olowooza banaamuliira bbanga ki era olina ssaba bulamu ogenda olaba ng'asilowinze down ng'olwo kati muddingana nga mutandika eryo ebyokukaddiwa n'abakazi waliwo ogumanya nga mukazi wo bamulya n'osirika nga kyekigenda obeezaawo obufumbo bwammwe anti nga naawe olina gy'olya kati nga mukazi wo you don't find her even attractive anymore oba omusajja nga you don't find him attractive anymore naye muyina memories that are holding you together muyina abaana okitegeera buli kiseera mutunuulira the bigger picture yes kati abawala gye bali abakazi gye bali nga bali mu bufumbo nga bagezi nnyo va mu Namukasa olufunayo omuvubuka kwana n'omuwaana n'omuyita dadi simala n'omuzeeno n'omuzeeri omukazi asigala ali constant ku 11 abeera waka amanya limitations ze wentandikira wa wenkoma because it's the bigger picture omusiguze most times talina gy'abeera agenda kukutwala tabaawo nawo omulabulabi awo n'omuwamu mu motokayo n'agitomeza n'agikuddiza nga talina wadde 10 kyakuteeramu nkugambye nti wano mu Uganda we wasinga okubeera abantu nga bagabira bwereere bino Flavia mbo beyawako case Flavia tawangako case ebyo bigambo tamuwangako nabo wali aba politician abamukuba tewali ba politician oli ex-we gwe yaleka eri yamukuba yes ne kanyike is genuine kuba yakunnyonnyodde nti eri aba family ndoza n'oli mukazi w'omulala bamugamba bw'oba ogamba nti omukazi wamumala tolina kati konna wakyakyali mu maaliyo that is all omwana kati anti ate omwana tebamukkiriza kukola DNA so how does he justify ayinawo point ye kati eri oli omusajja yamukuba tewali mulala gundi bamubyeko ensawo e Masaka akedde kuyita Bobi Wine amuyambe ate bwe tumukubidde n'atujjako bwe tubimubuuziza Grace Can oba yagudde eddalu ndowooza nze namulabye ku booda by the way Grace Can ngenda tandika okukkiriza ebintu sendi bye yaŋŋamba sendi yaŋŋamba omwana oyo anywa enjaga laba nno anywa enjaga Grace Can ada n'amayirungi nze mbadde sikimanyi yize namugwako lumu nze bwe njogera naye ayogera nange bulungi ampita na papa era nga ninjogera naye nga ndaba kwali anyway nze problem gye nina ndowooza lwakuba nti
natandika bino ebintu by'amawulire when I was just like around 19 years. Kati ngendo meeting abantu ab'enjawulo so buli omu n'osalawo omulabe nga bw'omulabye oba kitegeera kati nze Grace Can mbadde sendi yakiŋŋamba nga ebintu va ku phase eno eyono oma eno eyakajja waliwo eyasooka nga tayogera nakwogera nti ye taata w'omwana eyasooka awo nga twakava mu covid omwana yakamuzaala omwana agenda owezi omwaka ogumu nzijukira namutwalira n'ekirabo eyo period yawo nakola interview naye awo ku Devana ebulenga sendi nanga Kasuku oyo omukazi oyo omuwala akozesa enjaga nga simanyi ne kati bwe namulabye ku booda ayogera because nalabye ebintu ne ngamba Edi yawe Babi Kyagulanyi Nubiyaniri Bobi Wine Edi mutu wawe besanga ne Grace Can mbusima bamubyeka abana banuka ensawo mukati njagala yabesonywa nabo mwesonyo bamudizisawo okay kati abaana ba Nupo be babbe ensawo agamba be babbe ensawo ye ne ngamba yategedde ati ba Nupo alo abantu abannuma nina kyali wange eyo yagende twabeeranga naye nga eri bright paka kati kuva primary nga mugezi netumala ne university bulungi eyaleeta ndooza n'avaako yatandika era agenda n'akozesa ebiragalalagala tandika okugaya amayirungi anywa sigala asika omukka naye bw'omutunulako kati yayonooneka amanyi okulwala omwezi mulamba ate nga emintu eyali mbi kati bendaba aba abaana bali kuki simanyi bamuzeeyo ku rehab balabe yaliko ku rehab ogumu egitali ebiri ogumu Zubeda ye yamutwala ogwokubiri Suzani Makula ye yamutwala neze ndowooza oba bamwanguyira omujjayo bwagenda masaluni akola enviri tasasula abantu n'amala n'abavuga kati wuyo ali mu nnyendo tumukubidde tumubuuza ku ebyo nanzijako kitegeeza yabikoze nga ye anywedde ng'ekibaba kimuli ku mutwe tumusabire nesiganda musabire nedda tumusabire busabizi kuba kati awo naffe tuba tetukyalina kyakkola baadi naffe tulina ebizibu ebyaffe aye tudde ku Grace Can ekibanyesa ebiragalalagala tekijja gatta abayimbi ne boononekedde Kasuku mu biragalalagala abantu banywa ebiragalalagala lwa bintu bingi naye abayimbi abo oluusi sometimes ebeera frustration abamu balina ne lack of sleep bw'omanyi okubanga okola kiro emisana oyinza okwebaka otulo ne tujja ne tuggwayo ne barizootinga ku ebyo abalala baavu kale singa mu kunywa ebiragalagala yeeyerusaamu nga munne eki Sasha Brighton Sasha Brighton yankubira sagamba ng'agamba kyateesaki Sasha Brighton yankubira mbu nga weeyagala ne Musa ono wa Wakiso Giant mwali mweyagala nkati ng'omwogerera yogerero olw'okuba mwali mweyagala nga teyagamba omusajja yamuleka dda bituufu mweyagalako ne Musa so nga tweyongeddeyo Kasuku saabikugamba tweyongereyo yankubira essimu nanga mugambe tannemerako nnyo ye nga yali annemeddeko yali nga kubira naye nga yali anjogerako ebigambo ebiyitirivu ewa Musa naye yali ayogera ebigambo ebiyitirivu ebikirawo kati Musa wa Wakiso Giants yani muzanyi wa mupiira yani tomanyi Musa atagenda nanyini Wakiso Giant mpulira muwulire yoyo yali amukayani kuba yagamba si ye taata w'omwana ye taata w'omwana yabinnyonnyola byonna nangamba ngambira Namukasa omusajja yamutwala nzandeke naye ze we nayingirira mu kintu kye ne musolodde Musa yali nga ne message ze tazi opening nga
Nenda Mukasa ekibuuzo kye njagala okubuuza. Gwe tosobola kubeerako awo ng'olina omusajja nga si wankaayana. Nkooye amasimu kati Sasha Brighton yaliwo. Bakubira nze. Kasuku yogera nenda Mukasa. Waki tebakubira Mega 2? Bwe naafumbirwa bajja lekerawo bakubira. Olumu bansibako na busimu. Kati mwekyawa ne Musa. So nga tweyongeddeyo Kasuku tweyongereyo tuve mu ebyo ebintu tweyongereyo tewali buzibu ojja kunkyayo mu Amerika wange wafunye ate mu Amerika nze nsaaka kati omusango owaye baatugambye ate mane ngenda kukubuuza naye oli musajja wange kati kwembuuza nkuddemu anti waliwo netwabadde naawe oba we waddiddemu wadde bagamba mu Donny Chris yakutwala South Africa. Jjajjange Namukasa. Tewabirabye? Ngani ayogera ebyo? Badde babyogera. Twadde ne Shalom eyo. Naye bannanga abantu balina ebigambo. Ne bagamba si kituufu. Abantu balina ebigambo Kasuku ndayira sitya gwentya Katonda. Kuba Donny Chris musajja wange. Nze ne we nali South Africa Donny Chris yali Kampala. Yes. Yali Kampala. Naye oli omusajja wange ate muzinange gwe mbadde mmanyi ate naye ayogera akakasa bampayiza Donny Chris mbankulingi ate nange kye neebuuza bigambo by'abantu byabatayagaliza naye wamma tweyongereyo gundi bamugobye makingi Nyeko Derek abatuuze yagenze mbw atandise okweyeza enguudo abantu bakooya abantu abo naye abo abantu abatawera na 50 naye nze nabasapootinze okimanyi Nyeko tebalina kyebateeseza wadde baagala Nyeko amanyi twala abaana b'abandi mugundi mu hoteeri n'abalekayo nga be yatwala ani nze nina infola kwa namugamba ankubire teyankubira anti nafunye essimu ku by'omuyimbi wo gwe mweyagala naye waliwo eyankubidde nga siye muyimbi wange yennyini gwe mweyagala naye ng'okyali ku ayiyo oli nankubira naŋŋamba Namukasa mugambe ekimala kimala afa kino omusajja ye ng'amulemeddeko nnyo Namukasa ontuuzizza mu bigambo bannange bakubira nze naye essaawa yonna bwenfumbira bigenda kukoma balaga omutuufu balekerawo okunsalako ebigambo kati Nyeko awulanaye Nyeko tatutte baana b'abandi mu loogi si mufumbo ebiyita ekiro obimanya misana ate ne babalekayo oyo alina n'omulala kuba omulala ate mukwano gwange yesobola mwogera mutebalese baana b'abandi mu loogi mbu kati bagenda mu loogi n'amala omukozesa n'amulekamu ye n'agenda n'amulekayo biru azisasula n'amulekamu tebaagala batambula aba naye eyo yenkola gw'oyingira loogi n'omwami wo oligayiwo baba wane Kampala mugiyingira babiri wabaawo asookayo kaba kamanyiiro Kasuku omuntu agenda mu mwenzi mugenda aba mu booking hotel aba nga mwekutte ku mukono gwe bookola nze sebantwalangako mu loogi nze bwe mba nsuze mu hotel nzisulamu nga ntravel nze naye nga ndi Kampala sizibeerangamu Kasuku tukole lwaki akola ebyo seba abaana b'abandi n'abalekayo omuwala yakompuleyininga owaayi simanyi nange naye Nyeko akalulu ajja kukawulira kuba Bule enkuba gyamukubamu oba yakola ki Bule yaŋŋamba beesuubiza nti ayitamu ajja kudda ayambe banne mbu teyadda n'agenda naye era naye Nyeko kaadi bajja gimuwa ate okimanyi bava nakumpa mawulire nti Nyeko yali kansala w'NRM kyeyamaani w'NRM kisoboka naye ate ebyobufuzi kyoba omanya ebyobufuzi kulya ebyobufuzi kufunamu okitegeera kati oli baalaba sayidi eno nga tekyatambula ng'agenda ku kirala Nyeko banamuwa kaadi oyo bajja gimuddiza naye bwe bagidiza Nyeko ze Kasuku bino bikugambidde tuli wano Nyeko tebagenda mmuza makindi alinga owe waffe Serukenya David
Makinde Sabagabo Serukenya nga bagambye nti akoledde abantu ayina kigundi kyatuwa kino ekitwala abafu kyakoze kyokuziika abafu bw'ofiirwa kibawa ne muteekamu amafuta kikabangali naye bannange Serukenya najja mu Makinde Sabagabo nze agenda okulembera abanaamukuba pozolu eri ewamwe Sabagabo osenguka ddi tonasenguka byajjamu ogundi Kasuku tukole nze embuuza naye nze ndakugamba gwe nolowooza nti nkulimba nti kibajja kumenya omutima baffere nolowooza nti nnimba oyo omusajja yali agala omutwalireko ddagala lye kati ku Valentine okyagenda e Spain lwakuba Kasuku wakipika bupisi sirina musajja South Africa ekyo kijje kunze omusajja gwendeti nga tali South Africa just lwakuba saagala sikyayagala leeta relationship yange mu public naye ng'omusajja gwendeti nga tali South Africa kijje kunze awo oli nakugamba ojja tutuukawo era kati tuli butoola nakugamba ndeka Namukasa tujja tutuukawo wano saako sibaako kigambo na kimu nze bwe wambuulira gye wasula mmanyiyo okuba nange gye nasulanga awo wabeera ezo ze eriya ze asula awo oli wa bigambo naye nze South Africa sirinayo musajja basajja aba South Africa bafere kati oyo gayigo wali naye yakusangayo obusanzi yes ne musalawo mugendera mu kifo kyekimu ate nange oli nampeereza message nti ali naawe ng'akakasa ali naawe akulimba yenna akwesomeramu nti yali nange akulimba nze omusajja wange tali South Africa ali America tali South Africa anche tobuuza ali wali America ayina eggwanga mwaliraye nga siri Africa siri Africa enewe ekirungi nakunnyonnyola kati kasita obirabye bituuseewo kati noozokkiriza byenkugambanga nti kyekyo okyalina kyowakanamu nakulekera bulekezi naye nga Kasuku olaba kati bansibyeko Doni Chris banna Uganda ndabye nabo kati ekibuuzo ekiriwo kiri kimu ogenda e Spain ku Valentine kale Valentine ya week ejja ku Friday Valentine ya week ejja ku Friday passport yange naye tenadda tujja beera wano nsobola okulaga email nga baŋŋamba eri mu transit nja kunoonyako nga 2 otuwa ebifaananyi by'e Spain ate bwetambula mba nina okupostinga nga nkyalinako airport Katonda ajja kuba akusaasidde kati ninde visa yange ekomewo gundi ono omwana yazze ate nga yazze ku Lubaga Kalifa yali ku Lubaga ate kati yazze mu Kawempe Kawempe gye bamuzaala kati Lubaga yali abeerayo waani Kalifa teyazimba eyo Kawempe yazimba Kawempe yazimba Busaabala simanyi nze nalaba luli eri yali ajjira ku gundi we yali agala okujjayo omugenzi kato Lubaga nagenzi olaba FDC muwadde Kawempe anti eri waabwe gye bamuzaala naye kati FDC bwe yatunudde muneraba omuntu anti wayinza okuba tewali yeesowodde yasobola oba asinga Kalifa naye Kalifa ali incompetent Namukasa temulwanisa mwana kati mwana ayitamu Kalifa bwayitamu ngenda Saudi Arabia nkube ekyeyo anti kyoba omanya kati olaba ebyobufuzi kati ng'ebyo bya by election wayinza obbaawo ekintu ekibaawo ne kiyuuguumya in his favor Kalifa n'alayira Kalifa bwalayira ngenda Kalifa n'alayira bwalayira ngenda Saudi yani ebyo bye muliko biraba principle mu kujja ng'ajja awo abantu baatugamba nti tasobola kuba kantinti nti tasobolera ddala FDC yali y'amaanyi ate ng'eyo constituency y'abeesigye ne batugamba tasobolera nga bamugamba ebyo byoyogera mudongo simaya muki simaya biki momentum nepikinga mpola akalulu wuyo akawangudde ne bagamba nti kale kabeeraawo naye tajja kukomawo within a space of 3 years tu egyali gisigaddeyo yali ate takyatunuulidde kiri nga kati ate atunuulidde entebe kati ssaawa eno abantu batuula ebifofofo lwa ye so kati bamwegendereza Kasuku wooli
wendi teri agenda kucheyo nkugambye nti singa akawangula sigaye nti ajja kawangula tasobola kubanga ti FDC wemuwera flag omanye ekitasoboka kubanga era kyemulabyemu ekitasoboka kwe kweringiza n'olaba eri ye Kalifa abakazi tebasobola kweringiza layira tasobola omukazi tasobola kweringiza kwerabayo tasobola nti oyimuke bwoti okutame bwoti okuloti ku surface oba munderi eri munderi tasobola kati kyekyo ekya Kalifa tasobola yani ani go supporting Kasuku eyo kubana abantu abagala naye abagala kadi ya Nuupu banji waliwo oli yazengo luzungo nze anafuna kadi ya Nuupu gwe genda owagira ku Alex Muhammad oba Kanso Nalukola anafuna kadi on those two awe tutunuliza amaso bemanyi gwe kuba bo bakwano bange nze kati mbyofuzi genda wagira mukwano gwange nange ate naye nga mubuuza kati bwolya nfunira muwa kubanga Namukaza tulina na fotani ko kwepositioninga bwekiri abasajja abo bonna abali waggulu batandise baleeta batabani baabwe baleeta baani bazzukulu baani ffe era tukyali wano tugamba bo baveewo tetumanyi nti ate abagenda okukwatamu era nabo baki era ffe tugenda sigala tukaaba n'abanaffe basigale nga bakaaba bwekiri Namukasa nagambye Raini nemuga tugenda kuyirawo omubiri erubaga naye bwoyingira parliament totwerabira kati ate Raini yategedde nti Elias ajjaawo Lukwago Namukasa kangende mu meeting yange agonga kuwadde buwi era budget yabe nayo ya mabwe yavudde Kampala Kasuku Elias Lukwago gennina ajjaawo Lubaga mubeere bulungi mwerabe ebisigadde ojja bimanya mala okudduka ogenda mu meeting kati ayina ground ayina ojjongerera mudda era kati tulina okupika musajja waffe Raini tumupike yagenze Mekka ne maama we ne maama we ekyo tulina kyagadde nnyo nze tewali kintu kinsanyusanga kukolera muzaddewo kintu nze ndaba jjajja wange wali nga nasanyuka biki jjajja wange yaŋŋamba iza akazimba ennyumba ne mugamba gy'oyagala nzimbe naŋŋanga ezimba nze nja kubeerayo naye essanyu lye yayina ng'agiraba ewedde ne mpulira nga omutima gwange guli happy omuzadde wo mukolere ky'osobola naye abantu bali eyo batwasamira bayi wanje kale tweyanziza